president mugaba jango kyaleko mu chachi yaffe no ngenda yo mugamba wano olobye wano bakubye nze ndiwa enali mumaze mu myaka mingi anyengeri kitubadde tukora okusomba abantu nosomba mu district endala nobaleta akikubuulira yuko tukalamwejja who owns the mines. You go to West Nile food, we got this Kagalo confused, Kagalo says. They are can't say don't. Omulabi waffe omulungi wa the flashlight UG tukwaniriza nate mu program yo eno pick of the week mwe tukuleetera buli kimu ekibadde kigenda mu maaso mu week wano ku the flashlight UG tubanga twagala tulemeranye kubanga tukuleka emabega ate asobola okulaba episode emu ku emu amisinga episode tuyabanga tukuleetera buli kimu ekibadde mu week. Tugyatandika n'omukulu Sergeant Jita ono nga ye ayogedde kwabo abantu abali ku lusegere lwa President Museveni era wano wennyini wasinzidde n'ayogera ku butali bwenkanya obuli mu abo abantu. Katulabe nga atunyonyola ku nsonga eno. Abantu bangi bavuddeyo ne boogera issues nga bayisa balalu. Wano singa eri mu ligimu yaffe batakwita mulalu oli treason. Or subversive, you are inciting the people. It's my violence, whatever. I found the Salem Nyini, Yarimu Bagagawale, Yari Minister of Finance. Yajanunga Tasomye, not the Nakasonga Nasma S1 net 2. Mubana Bato. Salim Sale. Because Yagala Nayabe level. What you are fighting Gasome? Nego, eh? Fatsada Yombalala. President Namugamba Kanzerion Some, Yanbadaga, yes, Jita, you want to go back to study? Yeah, let me take you to Russia. And you study this. Nensoma much professor Muchiri, Atenga and Soma. Amelia Chamba de Yadukan and Mama Janet. Yeah, he was a cleaner. Mantabaga profiles are Katkatuzogere. Amelia Chamba de was a cleaner in office of President Museveni when the minister research officer. Nebaduka. Never mutwalanga akawala akato because is Linda Kojit. Yeah. Amelia Chambadde on a minister of investment. Honorable Amelia Chambadde. Maokota former whatever. Honorable. Madam Amelia Nagdayo Nagane Mama Janet Babo Swedeni yena asomera Swedeni. Amelia Chambadde. Tumazo kuwamba no ne bajja n'ennyonyi ne batuka ku kisaawe ne bayingira office. First PPS madama Janet nagamba ono mwana waffe katumukole ki muzeyi nagamba abere secretary nebegata ko bakivengere nebegata ko ba madamu Miriam bamkyatusuubira biki walinga Amelia ye munene Amelia Chambadde nava ne mu triple P nagenda mu triple zibanya PPPP private principal private whatever ebyo bina bitibwa paka le bava mu office ne bagenda naye emirawa najjawo mutuluuza n'afuuka honorable mu parliament kakati oba basoma ne baddeyo ne basoma bano bakama baffe bwe mulaba bonna bazeyo ne basoma. I can organize an NGO to fight for this country for such a mistakes nenzijukira bannanga abaafa then I visit them. I can mention charity in need. Charity in need organization. Then soldiers in need. Nentambula nemanya abantu azikawo gundi wano banaffe ani kube simu kubira flashlight ngoyo musajja ayinzo tulaga awafira omuntu waffe twali batugamba ali mu kibinja bwe kiti toyina kyo nimba majega President Museveni nebwe male emyaka 2 ngandi nebwe nzibira bwenti nkugamba oyo secretary zimulumangako. I don't think there's going to do the right thing. Ate fe try na tribalism because we know that it was a teamwork. Ne esawa zino yingira mu office secretary cleaner ndetayo profitsi nazileta what that kind of byali mu nsuko byatulwanya ntukube mundu yakerege ne tutambuze ebigere the oro Uganda fe twali majega taka kigere kutambula va kubino simanyiyo Land Cruiser sibi Prado VX nze emuruka betebe amajita gajja kolebwa. No, that is nonsense. Buli omanyiyo musango gwe mundu wali ategwe nze oyo mukulu yali akwagala mukyala wange ayo kati oyo musibawe no awo yaleka asumuludde abantu kabameka awo naavaawo nayingira mu ddwaliro n'atuukeyo naye bano bali anga balwadde mubafumbira batya yagwanga bugwi nga yamanyi is like a spy bwava mu ddwaliro tanaba kubalaba kubasinkana n'agenda mu ffumbiro n'asanga ebijanja biri mu kawukuumi birimu amayinja bino bye mufumbira basekale bange bino no
awabala bafunanga lisafo nagoba nagende kichugumu nga punishment ya president Museveni kidepo uya yende kidepo omanyika tiwe twatujja okuwamba waliwo ababbe abantu entunga unity paka etwawamba nagamba tewali kuyimira tukute Kampala kidepo ba 45 yali moyo David Muwozi kati simanyi CDF kidepo nasiba kati singa president yagenda ku mulamu ogwo olaba nti ebintu byandibadde biri systematically clear awo yali ayiyewo mubiri ndesa akakungunta ndese ki ngeno kola nakakungunta ekisanya ne kigwako tekakola obugogwa tobulabako kati nze gita amrwedde to assist buli kimu tosembedde nnyo kati nze manyi buli kyamwe kiri militarire mu political wing ekyononye NRM I know ekyononye amaje nkimanyi oyinza okulaba yes amaje wegali but inside nze nakole gundi ya scandal ya August nenzule amitwala 213 sinagwe nekwatako nogu nakola kyange mu butasoma bwange empola nengamba wano babalabwe bati wano atwache bali bwe bati wano bichi kubanga kati kiri verekiri amaje kyovala kirumira ya fambi ekisiru kubanga police simaje if you find a person of 95 contributing to Kyagulanyi to buy fuel to go and criticize the mistakes of NRM what is wrong with that? Nothing. No. Bebakwatanga nga basebirumbi bagambye nti oyo amaze ennaku 5 oli ku kitundu nga bakuteekako section yaki y'obuyekera bwe bagamba nti naye bamututte wa nti abamututte bagaye Nairo Mason awo tojja kukola ki bwe bayogeranga Nairo Mason kati gye bayita Serena Hotel toddamu kulabika nga tuzeeko owatamala emirundi Junior ono yatuwa ku nsonga ezimu ezisinze okubanga zikwatisa abantu naddala abali mu Buganda katunyonyole ku nsonga eno na lwaki abantu babakwata tegerezanga ebintu bisatu ebikwatisa abantu abo buli alina evidence mu kalulu akali mu gwomusango gwo guli mu kooti wakoma ka kalulu nakoma oyina evidence ku simu njirina kati gwe drone gwe gwenonya kulufiga bonga tebabakubanga basi baga katonga tebabakubanga kakati n'olwekyo ebintu bino mu violence mu biseera eby'obutabanguko wabeerawo bangi nnyo ababifunamu okitegeera kakati n'olwaleero omulabe waasobola okukozesa akakisaako najjira mu drone etali ya government nakutwala. That's the bad thing about insecurity that is organized by the state. You don't know who is who. Okimanyi nti olwaleero osobola okwambala ekyambalo ky'amagye ekyefaananyiza ekyamagye n'okiteeka ku mutto noyita kuba traffic ekiro nga tebakubuuzizza oli kano ki ne bbaaliwa ye ey'amagye naye nga gwovuga buvuzi otaddeko kyekifaanagana kubanga otaddeko ekifaanagana ekyabo bonna nate nga mu nsi endala tosobola kuvuga lwe Rwanda tosobola kutambula road block 2 nakubuuza ekyo bitambuliso yiko wapi ugamba oli kano so ensi bwebeggwawo gavumenti ezinaatera okugwa ebyo byonna bijja era n'abalaba ku ziri tebyewuunya when the center loses power buli kintu kigwa kubanga power is a secret item tesheyalingibwa singa sitaani yafuga eggulu naye lwakuba nti kati abalina power bangi buli omu alagira kyovulaba ng'ogenda ku poliisi n'oloopa omuntu ali mu ngoye za bulijjo yakutta omuntu kati omuntu oyo mugenda munoonya mutya Bobi Wine leero ezizinze listi y'abaana 205 President Museveni yasomyeko bana we have them Kayemba Paul Kasiria you will give that to the media tetuuse mu level ng'abantu balina okwenoonyeza abantu baabwe ng'ebyabeeranga ennamanve akati n'olwekyo government eno balina okukkiriza baddeyo ku drawing board okugamba nti what has gone wrong n'akantu kabadde alina ka peace abantu bagawange twebaka otulo naye leero buli woolaba drone abantu badduka buddu President Museveni nga boobote ali nabo abaagala okusuula gavumenti si bwe ba Bobi Wine abakwata abantu
nga tebagoberedde mateeka bebalabe ba president Museveni nga baamini mu 71 be bali abalabe Uganda yeewunyisa kakati naamini naye bambi naye we yafuna obuyinza n'atandika okulaluka ali Nyerere ali mayiro 5 okuva waali Nyerere is the problem n'atandika okuwalaŋŋana ne Nyerere nenga mu butuufu mu bizibu bya Uganda mu 79 Nyerere yali ayingiriramu wa okitegeera so ebizibu bya president Museveni ye income inequality abo singa ababbi ba sente singa bawamba n'abaleetera ba komando abanyozi b'ebisakiro ababbi sente zo malwa gomanyi president Museveni amala akwata y'abantu 7 ababbi ba minister ab'amaanyi n'abayisa mu State Square unga tebali mu ngoye ensi eyinza okuba enduulu nga afazali Uganda eyinza okudda mu mirembe abantu ne baddamu ne bafiiringa nti alina kyasobola okukola ne this is a 8-year-old leader people tebakyamu-respectinga afugira ku mundu omuntu n'agamba amabaala ngaggadde negeggula akati n'olwekyo banna abamugamba nga amazima yabejjako bamuhwezi baani n'asigaza ababbi abamuleetera bayinvesita ab'ekifere Stalin yakwata enkoko n'agikunyulako ebyoya n'ejja omusaayi n'agita ng'eri mu bulumi edduka okuva waali naye bwe yajjayo empeke za kasooli n'agisuulira bw'ati enkoko yeetola n'eddanga erya kasooli yatengedde wa Stalin n'agamba abalasha nti badikiteete bwe tuba tuvuga ensi bwe tutyo bwe tubeera nti ensi tugikola buli kimu ne tuba abantu ne tubateeka mu safe houses naye era bwe tumala ne tubawa obusente beerabira bye twakola ki bye twakoze kati be bannabaabufuzi ba Uganda nti president Museveni ne bamuvuma wano ku kamera naye ng'atigomeza ensi bw'ati naye era ogenda okulaba nga bamaliriza beetoolodde bye yabakola bivuddewo ate nga tuzzeko ewa Jakana Nadduli ono naye ayogedde ku nsonga yemu eno ey'okuwamba abantu wano wennyini wasimbuulidde n'agamba nti buno bwe tulabanga obutali bwenkanya bwe bumu obwali mu mulembe gwa Amin ate nga buzeemu abaffe tukyalinawo ensonga etugamba nti tukyanenya gavumenti ezatukulembera nga naffe yennyini mwe tuli ebikolwa tebinnaba kulungi era tebiwa ssanyu kaakati olwaleero okukeera enkya omuntu nagaa nti bw'olaba ku drone dduka fubutuka aba teyawukanye n'olyaga nti Nabugabo Road kwata ku nsawoyo n'amenya n'ebifo ebisigalidde naga nti abaaye ekibuga kyekyo kibayita ekibuga Kampala kakati olwaleero ku Uganda ng'ojyogerako ogiwa kyakulabirako ki okujjako kugamba nti bw'olaba ku drone fubutuka ate era tewagenda kuba lubeerera ng'omwana w'omuntu bw'atali wa lubeerera n'ebyo ebikolwa byammwe tebibira bya lubeerera kaakati ebiriwo olwaliro by'eŋŋombe eriwo naye tujejjamu tutya kwe kukkiriza ate mu Katonda n'okukeera enkya tusabe tugakase nti ebyo abitutaasa kubanga omwana w'omuntu tabiinaako ngalo bizze mu mbeera eriwo ng'ekyokukola tewali ate tunaagamba tutya naye amagezi tugawe omusango gw'obutuukirivu tugulwanyise mu ngeri eyo naye ekya drone dduka mbasaba busabi nti bwe banga lyekkuba eritaasa ggwe obulamu bwo ng'olaba nga naawe ng'odduka drone nga ddala drone gy'oteekeddwa okudduka nze ŋŋamba bwe nti teyalibadde drone abaffe tuteekewo amayisa agatugatte mu layini y'emu kale mu nkola eyo mwe tugenda okuyita n'amagezi okukakasa butya bwe tugenda okuteekawo embeera ennuŋŋamu naye nga kyembategeeza kyeki nti olunyiri luno ntusomedde abantu bbanga lyonna ne mu kalundu bategeezezza n'abasinga ne mbaga nti Katonda yategeeza ffe abantu nti otuli kakanyazanga ensingo zaffe naye ali kakanyazanga ensingo gye tuli naye bindaba wammanga ajja bikola jatulaganyisa nti omuliba mukakanyadde ndibaleetera endwadde enzito covid talina gwasosodde atulya mukulu muto mukadde nina ssente ndi mwavu bujeemu ekyokubi n'atugamba nti mazima ddala ndibaleetera enjala vva omwangu olwaleero enjala etuma n'obwavu bungi naye ng'ate abakulembeze weebali
n'atugamba nti mazima ddala mu abaana w'omuntu ndisembyayo kino nti ndibaleetera abakulembeze ababi nga tonnaba kugireegerera ono gavumenti eriko naawe nga naawe osuubira okujja omwoyo gwo gutukuze ng'ate direction gitunuzza mu Katonda. Kaakati akasembayo ke kaliwa yatugamba nti ndigabula eggwanga lyamwe mu baamawanga ne balira mu maaso gammwe nga mulaba olwali tubadde tukuba ensonga jona luli Museveni oyo tumulabamu Oluyisirayiri kubanga Omunnalwanda muganda wa Muyisirayiri bw'onoonya twesi mu Uganda ekubula amakulu nti mu kyo kyeri atulaganyisa kyalibanga kyatuukirira nga ffe kennyini abali mu ggwanga Uganda ffe tukyayinza okwetereeza nga tonnaba kufubutuka drone weebuuze Katonda owaaliwa abaffe bali mu bakwata bayingiziddwa amakooti bawulirizibwe bwe wati waliwo fair hearing political question doctrine eddamu his excellency the president himself yennanyini waayo ate amatabi gano gatambule aleme kuyingiza interest ye mu mateeka ebyo byonna ebikolesebwa bibeere nga bitambula nga biteekeddwa okutambula ye yalibadde n'ekibuuzo eki lwaki tebiteekebwa mu nkola nga kyekibuuzo kitunda mu president nga bibuuza bano abakulu abakoleze abo naye bakuga nti political question doctrine neteekwa okuba nga erivokinga human rights okubanga nnamu abaffe gwe nga tonnatunira human rights globally human rights mu Uganda weeziri ezigobererwa so nga ate yo weeri ever since 1966 the political question doctrine bwe tuli olwaliro yembeera gye tulimu naye ye lulu yayo ekugamba etya nti ekituufu bwe tutuuka mu state eyo amatabi asatu gonna tegagezaako okusinkagana buli tabi lisigale nga liri independent. Nja kubasaba banna parliament mudde mutunuulire gateekeddwa kubeera independent gatya ate galina kutambula gatya ebbanga lyonna tusobole okuyimirirawo ng'eggwanga lyaffe liri ku bwannamunigina lyetongoleredde abaffe ne interest zaffe abakulembeze abali waggulu tuzikakkanyeeko tusobole okutambulira mu ggwanga eryawamu nga ffenna tulinyumirwa ate era nga litugatta. Ate ye omukulu byarogaba obutawukanako nadduli naye agambye nti okwatibwa kw'abantu kweyongedde era n'agamba nti amagye ne gavumenti tebyawukanirako ddala ne bya Amina. They were forced to squat. Ndikirabika n'omwana waabwe omu yaliwo. Ng'olaba embeera yaliwo mu kiseera ekyo. Yino yekomyewo. Mr. President otukonvinsinga otya nti eno embeera gye warwanyisa si yeno yennyini nga twakava mu kulonda biibyo bikomyewo. Omugenzi Elia Kategaya yali namba 2 ku Museveni yagamba ye yagaana ongabwe tuli okugamba nti history repeats itself. Omugenzi Elia Kategaya yagamba nti history does not repeat itself. It's only fools that repeat history. So President bwe yavuddeyo n'anyonyola eggwanga ekyeyayambye ku ggwanga kiri kimu abantu boyongedde kukakasa nti amagye ge gali n'abantu ababuzibwawo. Ne President Museveni bw'abadde ayogera ku speech ye n'ayongedde okukakasa n'okwesiima nti kyenakola kyali kituufu 100 butaddamu kumuwagira. Naye bano abaana b'abantu abakwatibwa buli lukya emisana n'ekiro Mr. President okutugamba nti waleese n'abakomandu be bakwata baana bano bwe babakwata babateeka luddawa kyekisooka babateeka luddawa. Yagenze no maaso n'agamba nti n'abamu bali mu komera. Kiba kitegeeza nti omuntu okugenda mu komera baatwalibwa mu kooti. Tolina omuntu gw'oteeka mu komera nga tayise mu kooti. Mpoze ne gavumenti gwebanga tekyagendera ku mateeka. Ekyebuuzibwa mwabaleeta ne mubateeka mu kooti tibarabye kuba nabuzaale baabwe n'okusingira ddala barooyazi baabwe. N'ekyo nakyo kimenya amateeka. Omuntu yenna bw'aba wakwatibwa asigaza n'eddembe lye.
eryo kwa kisesinga roya we nabengandazi ekyo kyekyebuuzibwa ekyokusatu bwaki bagenda oluusi ekiro nibasamba enyigi nibabajayo teri n'omugwe boogera naye bakwata bukwasi nibakuba nibatwara erusizi ebyo mwateekako tibamanyi ne poliisi temanyi omuntu n'omutwara n'amala weeks 2-3 ab'enganda zaabwe tibamanyi waali ekyo kyoyita okukwata ekyo kye tuyita okuwamba Mr. President okukwata to arrest tukiyita tutya mu Luganda to arrest okusiba to arrest somebody so Museveni n'arabye Mr. Museveni n'arabye nga confusinga okwarrestinga abazibe emisango n'okukidnappinga nga tabyawula ye ng'agamba nti tibakidnappinga wabula bakwata bukwasi abazibe emisango kati mu kiseera kino Mr. President nga abantu bomu central abasinga obungi bakumya akalulu kiri ku record n'obaddamu envumula bibya n'obakoramu bwoti olowooza muntu kyasobola kukukkiriza nti abo baana balina omusango abemukwata kati ng'okirabe eno yandiba political persecution kubanga tibakuwagira abantu abantu ngaffe tujja kukola political analysis tugambe nti nedda olimba bulimbi eno yandiba political persecution Kyagulanyi agamba nti abantu abawagizi bawere 2,000 bonna bababuzaawo tamanyi gye bali nalabye president ng'asoma ku lupapula ng'asoma abantu banga 5-4 n'aluleka n'agamba nti olupapula ndulina wano kati ng'okiraba agamaje abantu abakwatibwa babakole kye baagala tiboogerwako ate kusinzira president nga bwayogedde olaba nti akikonyeemu n'ebirala mu birinde kubanga oraba agambye abantu nti ekintu si kiwamba abantu amaje gange ge gabakwata kati mulinde kinaddirira drones endala ze n'abantu abakyamu zisobola kuyingira mu zino anti tizirina namba yes tizirina namba abantu ne batandika abalina mikwano gyabwe nga tibakwatagana ne batandika kubawamba abantu abalina business ng'omuntu abanja munne oba mwagala ku sente ne batandika kubawamba imwe mu birinde Kaye Wisdom mutabani w'omulalo omu bw'ati eyanywa amata agataliimu mazzi ayongedde n'atuwa ku biki ebigenda mu maaso mu musango gwa Bobi Wine wano wennyini wagambidde nti bano abantu abali mu gavumenti balabisiddwa naddala Owiny Dollo. Owiny Dollo simanyi yani oyo omusajja Chief Justice Owiny Dollo ava Mambuka omwami oyo sirabangako mulamuzi abeera mu musango ng'alina conflict of interest n'atalekulira naye lwakubanga gavumenti yaffe mwaggwamu abantu abaswala kati Owiny Dollo zannaleero singa alekulidde why mu 2006 Owiny Dollo yali lawyer wa President Museveni ku musango gwa Besigye ne President Museveni ng'awolereza President Museveni Owiny Dollo President Museveni yamuwaako obwa minisita obwa Mambuka yoyo Owiny Dollo simanyi Owiny Dollo kyova bafuuka Chief Justice teyalwawo nga Bart Katurebe muwa obwa Chief Justice nga Uganda Law Society simanyi Law Council bitya nga gwe banominatinze President Museveni kyamutwala emyaka egyo omukakasa Owiny Dollo teyalwawo na week why these are cadres tiyamulabisizza ekyo dent otalina gyasobola kufuna mulimu era asigale ku gavumenti ya Museveni ejja tasobola nkugambye okulonda ku bwa Chief Justice olina otulagayo emisango kyeki kye nagamba nti nze maama wange yali serving good officer naye okuwa eddaala nti ovudde ku lino n'odda ku lino ng'oli mbega olina okuba nga olina omusango gw'onoonyereza n'oggusa kati Owiny Dollo ekyo Bobi Wine yamulabisizza kyova olaba luli basanyuka ne babikuba nnyo Museveni wanu tuzire ku Bobi Wine kati muddemu bibikube kale kati Owiny Dollo kati yazizemu n'akola ki ekyokubiri ekiri interesting Owiny Dollo yakedde n'agamba bannange seggona nammwe
mujjo omusango guno ku social media twategedde nti bye twogera babiwulira bajerega nti Bobi Wine petition gyaleese teri makulu ne tusooka tuyimbula baloya 10 twavudde kwana ne Bobi Wine baleeta tubagulayo palala papa katuli mu nkagamu tuli kumpi kuweza 10 kyovola abakuba nnyo Segona waliwo omusajja akuba Segona mubbi Segona bicha lwaki amukuba kubanga aba basajja abalina omusingi gya Buganda gye wa Segona abo jukira baba balina okuyimira ku reputation yabo ojogene omuntu yenna yali akoledde ku Bwakabaka bwa Buganda aba muzibu kubribinga nenjagala tugambe bana Uganda Bobi Wine yakola statement nti ngenda mu court I'm going to court not to receive justice from there naye ayina kye yali ayagala okudiscovering nze mmanyi abamu banyiiga nga bamanyi nti wonoogenda mu kooti abalamuzi ne basalawo bagenda kujustifyinga obukulembeze wa President Museveni nedda nga tulina na European Union zino ezatandise okujja kakati bibaluma beekanga baliza nze soragenda manyidde Uganda ani akulimbe nga n'ogusembyeyo bakujjanjabira Bulaaya batya n'ogenda India anti ogenda India agenda okukolako ogenda okulya ng'ayogera Luganda asobola okusala ekyenda bwati bananga abasawo abali e India mutuyambe bwolaba nga waliwo likano simanyi lyani erize likwate tosoka kwogera Luganda soko yogera Oluzungu awo yogera mu Oluyindi alowooze janga weesibye nga Shamim ekintu ku mutwe aleme kulowooza nti oli muna Uganda ogenda omulaba oti ogano si ejjeno we Uganda muteekeko soko muteekeko chloroform bw'oliteekako nga chloroform tolikkiriza kuzibirira lyonna lyonna kugwerayo olekamuko obulamu n'ojjayo akambe n'oligamba gwe lisajja gwe si gwe abadde mu magye oba poliisi ng'ogira Bannayuganda soko lifumita ogubuto lifumite mbwoti nga nesola kabanya jikiro olikubye chloroform lifumite bwokyusa mbwoti omala ogambe banange omulwadde azirikidde mu operation banange mutuyambe tujja kwenenyeza Katonda banange mutuyambe mwe n'abasawo Bannayuganda abali e India kubanga bino ebisajja babiganya ogenda mu America Europe webijjayo India ng'oli Munnayuganda oli musawo soko olikuba perfume ne tolikkiriza kugwerayo nnyo ojjeyo ekyalo kuno tojjayo kambe ka busawo jeyo ekiso janga wakitaddebo jeyo ekiso olingiza mu lubuto mukundi kimanyi nti nno ojikaluwe nagamba nti Bobi Wine bali mu kukwata abantu babatwala naye yekka presidential candidate ali mu kukyogera kabala abasirise ekyo kimu okimanyi nti nno Bobi Wine mu musango gwe guno bwadde bamuganye okuleeta ennongoosereza kyeki kye nagamba nti bano bakyali boono gayi bo babakkiriza okuleeta ennongoosereza zaabwe ojika kye nagamba debate obutabaawo ate akasajja kaali kagenda kukkiriza question nga luli anti question lwazireeta bano ne bamala zisomamu ne answer sajja ayingirawo ne gufayire kati kano ko kaagaana ate yaliyo era banaddini baswala anti banaddini balinga basettinga ate nga bagenda ne basabira omukulu ne tebasabira candidate ono amwesimbyeko oba muwachi file tugenda kubuuza ku byoboleme answer yeeno kati kano ka Bobi Wine answer kaga abaziva mu bantu fenna zitusangaawo naga gundi tomumanyira ne baga naye gundi oba basinye oba batuusoti chobola for the first time gundi eryato lya America erya Navy lyazze mu East Africa baka lyajjidde Kenya ate lyo kasaliko lidokinga liti okuva likyali chobola banna bagamba nti no Bobi Wine teyajjanga participant yajjanga contender bano bakyali ba muzeeyi batandise okudda mama Mbabazi yaga sivanga mwena ali mwaha ogenda nakuwulira n'abalala ne Bukenya naye akomawo bonna bakyali ono toberangako opposition yesoso kuba mu Uganda ya Bobi Wine kyovola bagisibako ebisiyaga bagisibako abazungu n'abazungu bali tebasobola kuwa Bobi Wine sente kuba bali tebamwesiga just abaproving wrong ng'alaba omusajja ayimiridde na Uganda bano Shamim Malende nti omuwala alina future tojja muwa miliyoni 2 alina future kyovola aba Bobi Wine nti alina abantu ba MPs bonna be yafuna but the majority they are sorrow to him
era n'abo batabeerero yensi egenda bagaana ate bagenda kibalya ku Bobi Wine buli MP yenna gwe tulonze olwa Bobi Wine bw'aneesiriwaza tekigenda kukosa Bobi Wine no kigenda kukosa ye agenda kuba yetidde kaliya ye kyovola kyekyakubya Nabira nti Nabira abantu tebalyerabira nti bwe baamulonda ne bamuwa ekisanja ekyali kisembayo ku lwa Besigye Nabira yagenda era n'abipamamu Chief Justice akyakunama nga we yasoose n'akunama nga Sseggona amugambye yikyo otugana okuleeta obujulizi naye kwa mama Mbabazi bamukkiriza n'akunama nga abagambye muleete nga 14 Basseggona we balowooza Sande ne balowooza ndowooza yakola ensobi woofiisi zonna nzigale katukeereyo ku Mande baakedde n'abagoba n'akunama ogwokubiri kyekiri Bobi kyeyagamba I'm not going to that court to get justice ne kulabisa bafalaamu. Let me tell you, Uganda ne generation egenda okujja tetwetaaga wadde baana baabo bantu. Tetubeetaaga ate olina balaba kati buli muntu yenna kati kuguno omulundi omusiru omubbiritya olina mulaba kuguno omulundi kwatamu ebegenda sitaani waba bamugoba n'ebibye bamugoba n'ebibye Lucifer bamugoba mu ggulu n'agwa n'ekimu kyakusa si yonna omuntu okuwa eddaala mu poliisi eddaala bana bambega bola oteekeddwa okuba olina omusango gwe wanoonyereza n'ogugusa ne balyoka bakuwa ejjinja okufuuka Chief Justice mu nsi yonna oteekeddwa okuba nga olina emisango egiri extraordinary ng'esatu gye wali owozezza n'ogigusa ab'e Uganda wakubanga tebakyaswala baswaza buswaza nti osobola okusanga oyo omusajja gwe muwaano Winnie simanyi Winnie nga tayinaayo wadde musango n'ogwali extraordinary naye ng'atudde mu musango ogusalawo destiny ya Uganda nti Lost Society simanyi balandi friend baani bonna be twawaananga oyo omusajja agenda kutta balooya b'e Uganda wano nga tekyali abeegomba bakozesa okujjamu nga basigala mu Uganda kyokula bakatende baakabi basimanyi mwemwa baakabi atunula bwati n'agamba wadde guli mu ssente sigendamu kyokula nakigamba nti ab'enale mbakale bagamba lega abatode beekakabaliza nti omusango Bobi gwawabidde teguli mu nsa enale neeyungula balooyaze 40 within 1 week ne bawera 61 n'ekikumi bagenda kuwera otegedde kakati now wano tetukyayiga ekikundeeseza firimu eri Pelican Bridge nti bali abasajja betwegomba nti atuuka n'asala omusango nga yasinzira ne ku lipooti omwana student gye yakola netwala president netwala ne baminisita wano e Uganda Winnie be ba Alpha and Omega tawuliriza nenga si kituufu ekaneba bi Alpha and Omega kyekugambye nti generation we need a new generation eno Uganda emusinye osanga minisita nga atudde awo nga naye munyiivu nga Uganda emusinye yo kimanyi nti nno n'abo muzeeyi baavuga nabo bakiyamboni ng'emusinye njagala president okusina kyekintu ng'okyetamiddwa ne kikutubuka nabo bennyini Uganda ebasinye tekikwewunisanga n'oluguudo olugenda ku State House lulimu ebinnya nange neewuunya nga tebyafaayo kyekugambye ne batta abantu ne one is bothered ne basabye ambyone ne one is bothered. President Museveni alina akantu ke yagenze n'agamba mu speech ye ku bundi alumu yagambye bw'ati omuntu atta abantu atta omuntu nga talina muntu abakka wadde n'enkuba nga tegeeza President Museveni akaanyizza nange kyemugamba bulijjo nagamba abantu bano boolaba abayita bajja batta abantu b'emuntu bakiikiizi bakawadi people otegere Museveni kyagamba bakawadi bano boolaba bana bava gundi kirumira yabatugamba bava makerere tebakola training esooka ne baba wabugundi sabutatu bad without their gun they are nothing puppets kwaba omuntu atta omuntu atalina muntu omuntu ajja n'akwata bwatyo omanyi bano abasajja beewuunya bwe bajja okukwata omuntu bona bamuyikira batutuku musisi waggulu kati bano singa babadde mu Northern Ireland what could have happened. Mutabani w'omulala omu bw'ati ono nga yekaye Wisdom azeemu n'atuwa ku biki azeemu n'atuwa ku ngeri bannamateeka ba Uganda
bannamateeka ba Uganda gye batambuzamu emirimu gyabwe bano abaanise. Uganda yensi yokka bw'osobola okuleeta for example kozi gwe President Museveni ntegundi nkyayina ebyokukola mu nsi gwe President Museveni saagala kumpakanya emyaka nange gizikwedde gwe President Museveni akiika eno yokka kale singamba wanzibye gamba wanziba kubanga era wanziba gyomanyi nti no buli musango gwonna Besigye gwawadde President Museveni bakkiriza kooti nti kituufu wa President Museveni yabba tewaliyo wallahi kakati Bobi Wine wawaabira gwe President Museveni nkuwaabidde naye gwe ngo omanyi kyo gwe President wakola etteeka lya Uganda ligamba nina okuleeta obubbi bwenkubbye bulina okubanga bw'overturninga results ezo tibwoba katugambe osinzeeko bulu million 2 nina okuleeta million 2 kitundu okulaga nti obulu bwe wanzibye badde busobola okukyusa results kati nze Bobi Wine newendeeta kajjukira kati ebiriwo bigamba nti wansinga gwe President Museveni nze Bobi wansinga obulu million meka 2 kati ekiriwo kiri nti nze Bobi right now newendeeta obukakafu obulaga nti wanziba million 1 n'ekitundu tebakasazaamu mu nsi yonna kiri ekyo ekintu kiri Uganda mu nsi yonna ne bwe bazuula nti wabbye obululu obwo era ekkooti ekasazaamu for integrity Uganda Bobi alina okuleeta okulaga obululu million 2 kitundu obusinga bwatubwabulwa simanyi tubwabulwa menyize agamanye tubwabulwa president kati sebo tubwabulwa kyogere nti nyina okuleeta obululu million 2 kitundu anozijjawa munaku nyanno ate bwemba saabiwandiika muli nti wanziba wano ne wano ne wano bwemba saabiwandiika wali neddala fomu awallahi tosobola bireeta luvannyuma niwaliwo amateeka agakolebwa okuyita mu judicial precedent nti nno omulamuzi yakeera n'akola judgment on a certain case now Segona laba wajjukiza chief justice wa moyo Winyinankani namugamba nti atasobola waliwo abantu abamu nga tugenda twagira Museveni ati no ate baganza wamwe katika odolo wamwe no Museveni wakola ebintu ebitali yera mugaba we agree to disagree ate nze bali babagobanzi bajja mutwala akasa tulala nti nakuba pressure up baga anazijjuke era agirazi kuba nga bano era agirazi kuba nga zeyigize bali bamutwala bagana kutwala owaye tugende okumwagala mugamba ko wagana yamanyi bamutwala akasa n'amagulu nega muvanako tukiriza ekigambo ky'Abaganda ensole ekwagala ye mugwa kubwa kyobola President Museveni buli muntu yenna atamwagala asiba wali amuwana buwanyi actually nebazanya abaana b'eggulu benna benasanga bali mu security bangamba bati juzi wetwabaddeyo nga ntwala no omusajja w'ebisaati tutte bangamba wisdom tulaba video zo wano okay for security purpose n'ebirala naye wisdom okay sora bogera manya amazima gali bwegati bandaga video mu gye twakola ne bangamba wisdom yagala President Museveni kubanga byoyogera teryasola nabbi mugamba nze gye bandaga namugamba President Museveni waliwo aba security abaagala ogwe no actually Bobi Wine yayagala omule oberera asitula naye ate banno aba security baagala ogwe okugwa either mu ntaana oba ng'oli sasirizi mu bizinga President Mugabe jango kyaleko mu chachi yaffe no ngenda mugamba wano olobye wano bakubye nze ndi enali mumaze mu myaka mingi anyengeri kitubadde tukora okusomba abantu nosomba mu district endala nobaleta akikubuulira yuko tukalamwejja who owns the mines you go to West Nile food we got this kagalo confused kagalo says they are can't say don't